Hallelujah, 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 hallelujah. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mbalamusiza nnyo mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu, neebaza Mukama abukeesezza. This is morning breakfast. Olwaleero lunaku lwa Monday, wiiki mpya. Nze simanyi gy'oli, oba olwaleero lwe lusooka mu wiiki oba lwaddi, naye nze mu kutegeera kwange olwaleero olunaku lukulu, lunaku lwa Monday, olunaku olutandika wiiki empya. Gwali gy'oli weebaze Katonda olw'ekirabo eky'obulamu. Gwali gy'oli gulumiza Katonda akuyisizza mu wiikendi yonna. Gulumiza Mukama akumazizaako wiiki eri enkadde, kubanga mazima si lw'amaanyi si lwa buyinza, naye ekisa kya Katonda n'okwagala kwe bye bituyisizzaawo, ng'abalala bonna basigaddeyo eri, ng'abalala bonna tebakyasobola kwogera, ng'abalala bonna baabaziise, abalala bonna Katonda ow'ekisa tumwebaza kubanga ffe tukyali balamu mazima. Weewaawo obadde oli mulwadde, weewaawo okyalina obulwadde, weewaawo oli ku kitanda, weewaawo olumizibwa mu ngeri ey'enjawulo, weewaawo olina lipooti embi, nkuzaamu nti amaanyi gano ge makya Mukama wagenda okukyusiza obulamu bwo. Byonna biggweewo, biyite ng'embuyaga, biyite ng'empewo. Gwe golokoka, tunuulira oyo eyatonda ensi n'eggulu, oyo akuwadde omukka ogw'okussa weewaawo waliwo ebisoomooza, omugambe Mukama n'ebino biggyeewo. Gwampa omukka gwe simanyi gye guva, bino biggyeewo ndaga obulungi bwo. Katonda agenda kubiggyawo, agenda kukyusiza lipooti, agenda kukyusiza fayiro. Gwali eyo ng'okola kwaddamu okola naye tolina nawe otandikira. Ebintu byagaana, byakyankalana from day one we bateekawo lockdown. Before nga ne lockdown tenaba kutandika, wali tolina era nga tolina. Naye ate mu mbeera eyo lockdown nejja era oyiseewo lwa Katonda, toyiseewo ku lulwo n'amagezi go. Kati mugambe Mukama era omunnyonnyole nti Mukama gw'ateesa omuyaga. Nkwegayiridde kino kisukkiridde, kyaliwo before ne kaakati kikyagenda mu maaso. Nkwegayiridde teesa omuyaga gwa kino. Katonda agenda kuteesa omuyaga. Bw'oba tolina ebyo by'otalina nagwo muyaga, bw'oba olina obwetaavu by'oweetaaga nga tonabifuna kati oli mu muyaga. Katonda agenda kuteesa omuyaga mu bulamu bwo mu linnya lya Yesu. Kansuubire oli bulungi, gwampuliriza omwami ali eyo n'omukyala ali eyo nga morning breakfast ogamba eyo yo nina ogirya for matter what, ng'osala amagezi n'ononyawo kaddata n'ogaana naye kankateekeko ndawulondinga morning breakfast. Mukama akumpeera omukisa, akulabisa omukisa, akukolera obujulizi okuyita mu morning breakfast. Amakya ga leero nsi n'ekyawandiikibwa kivudde mu Yeremiya essula 17 olunyiriri olw'omwenda. Lugambye bwe luti, omutima mulimba okusinga ebintu byonna. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Omutima mulimba okusinga ebintu byonna, era gulwadde endwadde etewonyezeka. Full stop bbiri wakati mu nyiriri. Ani ayinza okugumanya? Kibuuzo kijja gy'oli, ani ayinza okugumanya nti omutima mulimba? Omutima gwo n'ogwange singa guba gwogera, ani ayinza okugumanya nti mulimba? Naye olw'okubanga omutima mulimba gujjudde endwadde etewonyezeka, waliwo ate akola emitima, ye yakola omutima gwo, ye yakola ogwange. Oyo yasobola okumanya omutima ogwo omulimba, yasobola okumanya omutima ogulwadde endwadde etewonyezeka. Endwadde etewonyezeka sisobola zogera n'ezimalayo, kubanga neeyatandise okubba eggulo neeyabba mu mwaka oguwedde nga nakati akyabba, ogwo omutima gwe mulimba. Omuloga yatandika okuloga ku myaka giri nga nakati akyaloga, oyo omutima gwe mulimba. Kati ate tasobola kuyimirira mu maaso go n'akubuulira dayirekiti nti mulogo. Kati gwe era tosobola kumumanya ng'ekyawandiikibwa ekigambye nti naye ani ayinza okugumanya? Tosobola kuyimirira na mulogo n'omanya nti ono mulogo. Okitegeera luvannyuma nnyo noga wamma. Kino ekintu kyabika kyava ku gundi we nali naye, alabika eyakola bw'ati, alabika eyandiisa emmere yali ataddemu ebintu byakola bwe biti. Okitegeera? Naye Katonda yennyini yakebera emitima n'amanya ogwono si mutuufu. Kyova olina okusaba omwoyo wa Mukama akubikkulire emitima gy'abantu abamu, kubanga emitima mirimba gijjudde endwadde ezitawonyezeka.
endwadde nnyingi. Waliwo endwadde ez'omwoyo n'endwadde ez'omubiri, ne wabaawo n'endwadde ez'omubiri nga zaava ku mitima gy'abantu gye gyaviirako endwadde ez'omubiri. Abakubwa puresha mitima gyabwe gye gisooka okubalimbalimba ebintu ebimu, n'atya nnyo ne yeekanga ne yeeraliikirira olw'omutima gwe okumulimba nga gujjudde obulimba. End of the day n'afuna endwadde ey'omubiri gye bayita puresha. Eno enjiri nnene sisobola gimalayo mu morning breakfast, naye nkusunirako katono okitegeere nti omutima mulimba gulwadde endwadde etawonyezeka. Bwe njogera ku ndwadde bukya naye zonna nga zeekuusa ku mutima gwe baayingisa mu relationship, oba eyayimirirwako omuntu yenna mu maaso n'amugamba nkwegayiridde njagala obeere munnange, end of the day n'amudisappointinga. Kati omutima gw'oli naawe ku mwenna tewali yamanya ani mulimba, naye Katonda ono gwe nnina okuwa omutunuulire ajja kukuleetera abalina emitima egitali mirimba. Katonda yakebera emitima. Abantu bagudde mu relationship emitima ne gimenyeka lwa nsonga gwe yagwa naye mu relationship omutima gwe gwali mulimba. Kati ate omutima gw'oli omulimba gwaleeta endwadde mu gwono, endwadde etawonyezeka. Kati yajjamu n'endwadde ey'omubiri, disappointment, endwadde mbi. Ojja kitegeera. So gwali eyo nkwegayiridde olunyiri lugambye nti ani ayinza okugumanya. Kati gwe tunuulira Katonda yagenda okumanya ogwo omutima omulimba. Actually ogugwo we gunaaba mulimba n'otunuulira Katonda n'onoonya Katonda ajja kujjamu ogwo omutima omulimba. Bayibuli esomesa nti Katonda ajjamu abantu emitima gyabwe egiringa ejjinja n'abateekamu emitima egiringa ennyama. Osanga omuntu ng'alina omutima gwa jjinja, abo boowulira bagamba vaawo gwe nze nafadda gwe vaawo. Ova ebyo omuntu ng'ayogera ebigambo nga nawe owulira ddala ng'omuntu talina mutima gwa nnyama, talina mutima gwa buntu, talina mutima gwa bwa Katonda. Kati ogwo gwe guboolera omutima gwalina omulimba ogwalwala endwadde etawonyezeka. Ngugambye enjiri eri wano n'ekigambo kyokka nti endwadde etawonyezeka. Waliwo endwadde nnyingi ezitawonyezeka naye nga zireetebwa emitima emirimba. Emu ku yo nkuwadde disappointment, naye disappointment azijjawo yani ye Kristo Yesu akebera emitima. Era gwalina disappointment nga wagijja mu bantu abalina emitima emirimba, kyukira Katonda agenda kujjako disappointment ku makya ga leero. Katusabe olw'obudde, nzikiriza Katonda nti olina ky'ofunye, kubanga Bayibuli bwegamba nti omutima mulimba gulwadde endwadde etawonyezeka. Ogugwo gulinamu ndwadde ki? Yakunywa sigala, ya mwenge, ya bwenzi, nandi kyoba nti ndwadde ki eyo yakwata omutima gwo naawe ali yampuliriza mu morning breakfast muno? Ndwadde ya lugambo. Bannaayo omutima mulimba nze gwesobola kumalayo omutima ogwo omulimba ogwo ogusobola ogulina endwadde zitawonyezeka. Waliwo omutima ogwalawala okwaka. Bannaayo emitima mirimba ng'oli bw'ayaka asinga ne guno, asinga n'amasannyalaze gana ag'omu nnyumba amasannyalaze ogategedde. Kati gwe naawe awo omutima gw'omulimba mu ekyo ekyokwaka, buli gw'olaba n'omwakira n'omukuba obufaananyi n'obwoza n'obuzza wali n'oddamu n'okuba obulala. Kati naawe omutima gw'omulimba ate gulwadde endwadde eyo tewonyezeka. Naye Katonda oyo nga Bayibuli wegambye, naye ani ayinza okugumanya? Oyo Katonda yamanya omutima gwo, yasobola okuwonya eyo endwadde yo eyeefuuse ekizibu mu mutima gwo. Oluusi omutima gwo gubeera omulimba ne gutuuka n'okulwaza n'emitima gy'abalala egitali mirimba, kubanga wakati ng'oyase ogenda n'ofeesinga n'abantu abamu n'obatandika bakolako disappointment. Oluusi nga bo si bwe bali, emitima gyabwe n'ogireetamu endwadde eziva ewuwo ez'obulimba. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, nkwebaza olw'amakya amalungi, ekigambo kyo kyogedde
ekigambo kyo kiri weewaawo oyogedde okuyita mu kigambo kyo mukama ku makya ga leero ng'ogamba nti omutima mulimba okusinga ebintu byonna. Katonda ow'ekisa wakati mu kibiina kino ekinene wakati w'abakyala n'abaami abali ku bugazi bw'ensi eno abawuliriza eddoboozi lino okuva gy'oli okuyita mu nze ekigambo kyo mukama nkwegayiridde wonya emitima gya buli mukyala na buli mwami ali mu kifo kino wonya emitima gya buli mukyala na buli mwami ali eyo ng'omutima gwe gwalwala endwadde etawonyezeka. Katonda ow'ekisa gwasobola okumanya omutima gwa buli mukyala na buli mwami n'olaba ng'omutima gwe mukama guliko ekirwadde ekimuluma. Katonda ow'ekisa sisinkana omukyala oyo omuwonya omutima ekyo ekyagukwata. Sisinkana abantu abalina emitima egijjudde obulimba. Sisinkana abantu abalina emitima emirwadde egimenyese. Sisinkana abantu abalina disappointment ku makya ga leero. Kwe kusaba kwange mukama waliwo abalina disappointment mu mbeera ezitali zimu mukama zitasobola kumenya na kumalayo naye Katonda ow'ekisa sisinkana omukyala oyo gwakebera emitima okebera omutima gw'oyo omukyala mukama oguwonye kubanga endwadde yagukwata tewonyezeka. Naye gwe Katonda atalemwangako era atalemererwa gwe yatandika omulimu omulungi nkwegayiridde wonya ekyakwata omukyala oyo okuva ku bwezinge bw'enviiri ze paka mu ntobo z'ebigere bye nga kyava ku mutima nkwegayiridde muwonye. Weebale Yesu, weebale mukama, weebale gwe addamu okusaba. This is morning breakfast. Ayagala okulokoka teeka emikono mu bbanga gamba nti hayi Yesu nzikiriza n'omutima gwange okwebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange nti ndokose amannya gange gano gaddemu neera googere neera gaddemu mugambe nti ayi Yesu amannya gange gano gajje mu bitabo eby'okufa amangu ebitabo eby'endwadde ebitabo eby'okuzikirira ogajjeko ne disappointment zonna zegabadde gafa zobadde ofuna azzeemu ebigambo ebyoli mulokole. Mukama akunywereze akulabise omukisa akunyweze kubanga kati olokose akwate ku mutima gwo agukyusa aguggyemu endwadde ezitawona agukyusa aguggyemu obulimba agufuula omutima ogwo omulongoofu. Amiina. Mukama abampeere nnyo omukisa abanjagalire olunaku olulungi. Emmanuel.